ne mu office eyo waliwo akeddeyo yavudde mu America namusabiranga obuweereza buno bwakatandika abadde amaze emyaka 10 bumaze emyaka 13 obuweereza buno naye yabadde amaze emyaka 10 nga taddanga mu Uganda. Simanyi oba muwala wange wooli wano. Akedde ku office eyo ne tubeera ffenna obudde obuwerako ndowooza agenze ayina byakutula kuba kati bw'ojja wano naawe ebiseera bijja ojja kutambulangamu okomewo wano omalirize kino omalize kiri omalize kino omalize kiri. Yabadde wano yesterday n'akola appointment bwe twamaze lanchawa ne mugamba it's okay katukeere twogere nga tulina akadde tuleme kwogerera mu lukuubo. 10 years yagenda tetulina radio, yagenda tetulina radio, tetulina TV, naye yagenda ne CD. Jukira abaali wedda nagabanga CD, abamu balina CD ezisuka mu 10 ze nabawanga ku bwereere. Ze nagulanga CD ne tuzoocha ne tuteekako omutwe gw'enjiri ne tuteekako enjiri zonna nga bezibadde mu wiiki 2 oba mu wiiki. Aŋambye CD ezo akyazinerayo kyamu n'agaba mu Amerika eyo, naye aŋambye okumuweera ku bujulizi bwe eyagenda obugenzi bwatyo andaze ndowooza amayumba landlord ayina amayumba g'abapangisa mu Amerika agasuka mu 10. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Musumba Edward Kayizi abadde wamusanzeewo. Tubadde ne Musumba Edward Kayizi mu office amusanzeewo. Era abeera muwala we kuba bamuyita Ndagire. Muwala we yeddira Mamba. Naye muwadde obudde bungi kubanga abadde antegeeza nti ekyamuleetera okusabanga nange yawulirizanga ennaku yange n'awulirize n'ajjukira ennaku ye n'agamba kansabe nono yanantegeera. Ennaku ye yali mpanvu, sigenda gikunyumiza Katonda kukolera ebibyo naawe onyumye ebibyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akatono ke nsobola okugamba nti ng'emmere eyiye ne banne bwe bagijjula muka kitaabwe agibatera ku mulyango gwa toyireti nga mbikkule, ate akakasa nti agenda obbagamba nti bagijjeyo nga yawoze edda nejjula ensowera, naye nga taata talina kyagamba. Taata nga talina kyagamba. Naye Katonda ono yeewuunyisa kubanga kati ye muwala alabirira taata. Akoze ebintu bingi mu myaka 10 gy'atabadde wano. Ayina baakolagana nabo. Taata bamukolera ennyumba z'abapangisa, ne bamukolera amaduuka, ne bamukolera biki. Kati omukazi oli yakulira mu nga abatulugunya ne yeegoba n'agamba nti Ndagire yeegatta ne taata ne bamuloga. Ne yeegoba yekka taata n'awasa omukazi alimu amagezi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Baganda be bonna abaweeredde. Baganda be bonna abaweeredde abazaalibwa omukazi eyababonyaabonya. Kubanga ate baganda be tibakisiddwa nnaku bano gye baalaba. Nabo baabuuzanga maama waabwe lwaki eyaba n'agiteeka ku toyireti. Kubanga basubirwa okukola emirimu awo egitali gya bulijjo. Abaana bwe babanga bayina bwe bagenza awo bapamyewo, bw'asangula bagamba lwaki bano bandagire tebabijjewa. Binga bwamugjawo bamutwala mu buliri bwabwe. Tiyali muntu naye ng'ate akyali mulamu. Naye Mukama ono mwesigwa. Abamu bagenda kubeerawo balabe Katonda bw'asaasira. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abamu bagenda kubeerawo balabe Katonda bw'asaasira. Yamuloga n'akoowa naye Katonda waffe yafulula eddogo lyonna. Yalifulula n'alimaliramu ddala amaanyi. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Tewaliwo kigenda kukwata kikulemereko, tewaliwo kigenda kukwata kikugaanire, kubanga waliwo Katonda ayogera eri obulamu bwo. Waliwo Katonda yagamba nti obeere bwoti. Kati omukazi awakanya oba omusajja awakanya, simanyi bbanga ly'amaze nga awakanya,
naye ebirooto byo bigenda kutuukirira. Ebirooto byo bigenda kukola bitya? Bigenda kutuukirira. Mpuliriza obujulizi. Nabonaabona nnyo naye omwana muwala oli yabonaabona. Sitoola agimpadde tusisinkana nga nkyali mu ndeeba. Rejection ye yali ebaliko. Yali anoonya musumba mulala sinze. Naye ne bamugamba ajjuze n'empapula. Empapula n'azijjuze ne bagamba byajjuzizaamu tebina makulu. Kati abaava waggulu bw'ati ng'alemeddwa okulaba omusumba. Kwe kunsanga. Ate nze bwe yansanga ne mugamba muwala wange ovaawa ne muwahaaga. Bwe muwahaaga obulamu bwe bwatandikira awo. Bwe namuwahaaga obulamu bwe bwatandikira awo. N'agamba nazze kunsabira naye binnemeredde byonna biganye. Ne twambuka mu ofiisi gye nali mbeera naye awo. Ne mugamba fukamira wansi. Ne muteekako omukono ne mugamba nti olabye ennaku nnyingi nga talina jimbuulira. Era olwalo lwentegedde ebyafaayo bye. Ne mugamba nti olabye ennaku nnyingi. Naye kaakati ennaku egenda kuzingibwako, genda olabe omukono gwa Mukama. Era olwaleero buli gwe ngenda okussaako amafuta ngenda kugamba ekigambo eki, genda olabe omukono gwa Mukama. 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 Angambye musumba wonna w'oyagalira okujja mu Amerika, amayumba gaagano agandaze gonna buli kimu angati tujja kutambuza tukulambuza Amerika w'okusula weewali. Oyo bamuyita Katonda. Naye njala kutegeeza Katonda waliwo bagenda obutaganya kubaawo. Ne waliwo bagenda okuganya babeewo. Olunaku lumu olitula n'ogamba nti anfuse amafuta ku mutwe n'ekikompe kyange kiyiwa. Anteeketeekedde emmeeza mu maaso g'abalabe bange. One day, lunaku lujja lulinde amawanga gagenda kukankana ku lulwo. Ensi egenda kukankana ku lulwo. Amawanga gagenda kukankana. Katonda alina kyayogera. Ate basseba ne bannyabo teri kintu kirungi nga kugondera Katonda n'ova mu byensi. Wadde twalina kye waafunye naye baba yakujja e Misiri agenda kuwa amata, agenda kuwa omubisi gw'enjuki. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Omuntu n'akuvuruga n'akubuzaako ekitiibwa n'ateeka bbi mu buliri bwo. N'akuvuruga n'akubuzaako ekitiibwa, essowaani y'emmere ne bagiteeka ku mulyango gwa kaabuyonjo. N'akuvuruga n'akubuzaako ekitiibwa n'akulaga nti ensi yonna eri mu mukono gwe, ate naawe awo tolina w'olaga ogenda kubonaabona. Kyajja nno kitya taatawo okuwasa omukazi omulala. Maama wa bano yafa bufi. Omukazi ali mu malaalo n'omubonyaabonyeza abaana bw'otyo. Bw'abaawo alina kyabuuza n'omugamba genda eri ku malaalo yewali nnyoko. Genda eri ku malaalo yewali nnyoko. Sirabanga kintu kirungi ku nsinga kuzaalibwa mulundi gwakubiri. Being born again, it is the greatest gift that you can ever receive. Zikubire Katonda. Kubanga when you are reborn, when you are born again, everything becomes new. The old things goes away. Yeah. Bakolagananga abooluganda n'ab'omukazi oli bazaala. Ndagira abalabirira abaweerera buli kimu akibawadde tebalina kye bajjula. Maka g'abagagga kati lwa mwana ogwo. Oyo yabonaabona ennyo. Naye bali bamanyera maama waabwe bye yakolanga. Yagezaako bafe, mmere yagibateera basobola okuva obulwadde obutawonyezeka. Naye mukwano, gwe nange tetugenda kufa nga tetulabye bulungi bwa Katonda. Gwe nange tetugenda kufa
nga tetulabye mukono gwa Mukama. Waliwo sayidi gy'oteekwa okulaba. Dawudi ayogera mu Zabbuli 27 olunyiri lwa 13 nti nandizirise singa sakkiriza kulaba bulungi bwa Mukama mu nsi eno ey'abalamu. Amaanyi gali gy'oli.